kale kyatulese naki. We gonna praise jingo na maisi salongo. Yes awa. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Emotoka yo teba yaliko kulo. Teba ya kungufu. Teba ya chia. Mumi eripo. Fighter. Alo, kuli baba kumi mafaira ni na hiyo mtu kwa maliko. Tebaitwa kuna Alo, jumping double. Tebali musanyi. Ona. Chenfu. A new killer in town. Side kick. Mupango na mnakani yigi Guno mupango chiguno. Mupango chiguno. Atemye. Alino bwangu kakati adduka. Kabali munonya chikupaliwa. Munonya chikupadewa. Kabali munonya chikuchaliwa. Mafaita na ye murefu si mwangu. Murefu si mwangu. Kyolabye ne by'owulidde tolowooza nti nno Nsobi kayiseemu buyisi. Olunaku olwaleero engeri gye lubadde lunaku lukulu njagadde mbayiseeko mu kitundu ekyo. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita mbaweereza nsinziira mu ggwanga Uganda. Ekitundu ekyo kyolabye tolowooza nti babadde ba Japan, ba China, ba Korea, babadde baana baffe bawano mu ggwanga Uganda. Era nga kyolaba kati ntindi gaggendo nga nva gyembeera nga ntambula mpaka eyo mu mpigi ewayitibwa Ennakabiso. Ennakabiso eno ngenda mu training y'abaana abato bannayuganda abato abalina ebitone abeetaaga obuyambi bwammwe nga tebabwetaagidde ku kintu kya bwereere wabula ngenze bandageko ki kye bakola nammwe mugenda kulabira wamu nange ntindi geggende lino nga ntambula okutuuka Ennakabiso ngenda mu Franaka Kids abaana abato abeegulidde erinnya mu kuzannya martial arts naye nga tebamukozesa kwekuba bikonde na ngoomi ku kyalo bamuzannyeemu firimu ebitundu byogenda okuba ng'olaba. Akadde kano nategeezeddwa dda gye ndaga nti training yatandise dda kambeere nga nnyangu okutuukayo ate mbabuulire kiki era ekintutteyo naffe tugoberere wamu. Ansobozesezza okuba nga nsobola okutuuka Ennakabiso eno. Twandikoze Contractors and General Suppliers Uganda Limited. Beba contractors abazze okugondeza biwali olowooza nti bizibu babifuule ebyangu ddala. Ba contractors bano bakuzimbira ennyumba yakulema okumaliriza ng'obawaddeyo akasente kato ne bagikumaliririza ne mwesasula oluvannyuma. Bakuleetera amasannyalaze mu bwangu obw'ekika ekya waggulu nga totawaanye ne bagakutuusiza mu kitundu ekyalimu okutuukamu amasannyalaze. Balima enguudo nga bakozesa ebimotoka biweetiiye mu bitundu eyo yonna ewatatuukika ewatabadde enguudo. Bakuguza ebintu byonna ebyadweya ne babikuleetera nga kwotadde okuva ku mataffaali n'omusenyu n'obuntu bw'olowooza nti butono nnyo babulina era basobola okuba nga babukuguza. Mbabuulira nga mbategeeza nti jjajja Jumba Lwaligaweesa ye muyunzi alina ekitone ky'okuyunga nga yazaalibwa nakyo yakifuna. Kakati newankubadde ngenda mu baana ba kungufu ekimu ku kye ngenda okubagamba bw'abangawo omwana omuto yadde omuntu omukulu afunira injare yonna gamba yakinywa ya magumba Jumba Lwaligaweesa ow'emikono mu kirowooza ajja kusobola okubayamba. Natuuse dda training yatandise dda nange kanjegatteko tusoke tulabe ate mbabuulire ekirala. I want
wanna be the best in the game. Invest in my name, check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Ready? Yes! Go! 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 Attention. Ready? Yes! Sipping on a gin and tonic. Go! Going off on a mind. Yeah, if I ever play, I want. Go! You know that I'm always honest. Stay away from those Go! who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is Go! everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Ready? Do you feel courageous? Yes! Do you see Go! greatness? You can take Go! it. Go on, take your aim. Go! Go! Attention. Ready? Yes! Go! Go! Up. Ready? Go! Attention. Ready? One. Go. 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 Attention. Ready? Yes! Go. 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 Ready? Ha. 2 3 4 5 Go. Go. Next leg. Go. Attention. Genda kiddamu. Ready? Yes! Go. Up. 2 3 4 5 6 7 8 9 Searching for greatness in a Hey. sea of the dying and shameless. Go. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be.
Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Ready? Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, Go. Go. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is boring. I'm so sick. Bemulabye abo mu training be baana ba Franaka kids. There is something special that I want you to see. You see, these kids range from, I don't know which years to which years. Kubanga ebibyola bibakola ye talent ebalimu. Bingi nnyo betugenda okubabuulira ku kitundu kino. Naye kansooke mbayite Yanga jangu. 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 Abaana bano bemulaba be bamu ku baana abali mu Franaka kids. Kakati video eno sigikoze kubaako kyengamba nti kino naye nga kana akatundu njagala mulabe kuba nyina byengendo bagamba naye njagala musooke mulabe. How are you? Oli otya? Yes, how are you? Soko nkoleremu awo, soko nkoleremu. Buli bwokola. Omwana. Aha, jangu. Soko nkoleremu. Jangu nawe. Jangu addako. How are you? Oyina emyaka emeka? Emyaka 7. How are you? Oyina emyaka emeka? Yogere nnyo. Oyina emyaka 8. Come here. How are you? I'm fine. Oyina emyaka emeka? 10. Oyina emyaka 10? Soko nkoliremu, nkoliramu awo. Soko nkwatemu wano mpulire. Kwatamu mpulire. Tugenda mu wrestling. Njagala nkwatemu mpulire. Oyina emyaka emeka? 10. Omwana. Omwana agatanyenyezebwa myaka 10 naye tanyenyezebwa. Yanga jangu. Mujje. Yes, how are you? I'm fine. Oyina emyaka emeka? 9. Oyina emyaka 9. How are you? I'm fine. Soko nkoliramu awo. Genda onkoliremu. Genda nawe onkoliremu wali. Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka 13. Jangu kid. Oli otya? Oyina emyaka emeka? 10. Oyina emyaka 10? Kampulire omukono nguwulire. Kanguwulire. Jangu. Come here. How are you? Bino ebintu okubikola babikkaka oba obyagala? Obyagala. Ku ssomero bano tobakuba eŋŋumi. Ate oli wakunyiza omukolo otya? Tomukuba ŋŋumi eyo ku luzzi. Bwe muba mugenze ku luzzi tobakuba ŋŋumi. Tobakuba. Kirungi nnyo. Jangu. Yes, how are you? I'm fine. Oyina emyaka emeka? 14. Oyina emyaka 14. Bino ebintu babikkaka oba obyagala? Byagala. Osinga kwagalamu ki? Ekirooto kyo kiri ki? Kubeera actress. You want to be an actress. Actress specifically oyagala ki? Ozanya ki? Ozanya movies zino eza action, ozanya Nigeria kya dogo, ozanya ki? Oyagala za action. Naye nze onsobola.
These are the kids I'm talking about. Depending on what they have told you, these are the years we are talking about. Kakati emyaka gino egy'abaana baali badde bali mu lusuku eyo beegooba bakola ki, but they woke up early this morning over on this weekend to come here on the training ground yewa trainer yaabwe. Buli omu alina ekirooto from her, from him to this one, to this one, to this one, to the rest of these kids bayina ebyo ebirooto bye beegomba. Olunaku lwaleero njagadde okulaga nti kino ye punching bag gye kubakolera training, emiti gino egya kalitunsi kubakolera training, akasaayo kano koolaba kubakolera training, ebipiira biri, ndowooza otandise okutegeera ensonga lwaki nkugamba nti nazze okola video eno. Because these are little kids, we need to think for them, we need to act on behalf of these little kids. Kakati gwe wenaali eyo gamba munne agambe munne nti naleese video gy'olina okulaba, kansooke nsibula abaana bano mu kitundu kino ate mbongeremu awo ka action kaabwe ke baadde bakola ndyoke nzije. They are very talented, they are actually all over social media, balina emikutu gyabwe we basobola okuba ng'obalaba. There is a reason, waliwo ensonga lwaki mbaleese wano olunaku olwaleero. Kale mwebale nnyo. Bye. Nja kujja mu training nange mumpeemu kaliwa, mwagala mumpeemu kaliwa. Kaliwa. Kano ako kagasaaki nange mwagala nzanye film. Oba ka self defense. Okay, I will see you. Bye. Bye. Okusinziira ku kitundu kino kyenva okubalaga, njagala nnyo mukitegeere. The young generation, this, for us, some of us are in our future. Tuli mu future yaffe. But those kids have a future that we should organize for them. Kakati, tugenda kulaba the Franak Foundation oba Franak organization eno mwenzize nti bategeeze lwaki tulina okuba nga tukwataganira wamu ne Franak organization eno kusitula abaana abo mulabye. They have aspirations, ekisooka basoma. Ekyo kimu. Ekyokubiri bali mu mbeera nga gyembalaze gy'olabye. Ekyokusatu balina talent nga bw'olabye. Ekisinga obukulu balina ebirooto byenjagala nze naawe tubitunulemu oba tunaabituukiriza. Kankomewo mu kitundu ekiddako ate mbabuulire lwaki tuli eno ebayita enakabiso. Mupango na mnakani yigi guno mupango chiguno. Mupango chiguno. Atemye. Alino bwangu kakati adduka. Kabali munonya chikupaliwa. Munonya chikupadewa. Kabali munonya chikuchaliwa. Mafaita na ye murefu si mwangu. Murefu si mwangu. Mbalamusiza nnyo, mbaniriza awangaale nnyo masomogi Ronald Frederick Muwenda Mutebi owokubiri, Ssebuufu Bwango Wango Tabuuka kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, oyo nno nga nze gwe nsinga okusaamu ekitiibwa mu nsi Uganda. Bw'ova Katonda n'oddako ebintu by'ensi bino, buli omu aba n'enzikiriza eyiye ze nzikiriza mu Bwakabaka bwa Buganda obutugattira awamu Ssaako n'ensi eno Uganda n'obwagazi bw'omutima kye bayita patriotism. Bw'ova ku patriotism odda ku pan-Africanism, kuba bw'obeera omuddugavu olina okukkiririza mu reesi y'abanno abaddugavu. Ssaako n'ebyo ebirowoozo ebizimba omuddugavu ajja ekigere okuva mu kumuyita owa third world ate agende mu nsi endala. Ekyo tekitugaana nti nno tetwegomba birimu ssemazinga ndala bituyambako okwepimaapima n'okulaba oba byonna by'okola binaakuyambako nnyo okusobola okujja ekigere. Mbaaniriza mu mpigi eno gye tutudde mu miti gino, emirembe gye tulina mu Pearl of Africa mingi nnyo, tubulako nteekateeka nnungi gye tulina Katonda kye yatuwa, twongereko amagezi amazaale. Tutandise n'olutambi olulaga abaana abato, Franaka Kids, bano nno ng'abaana be basinga be bamu ku bennaakalaba abaana abalina ebitone. Badiiringa oba basiita mu kitundu ekya martial arts, baana bali fiiti nnyo, balina ebirooto ate nga baana bato. Kakati y'ensonga
ebaandiisizza olwaleero nze Ssaalongo Kankaka Peter tulina filming crew yonna eyatudde eddala newankubadde olwaleero nze gwe mulaba mu vidiyo nyina munnange wano bwe tutudde okubatuusaako ekyolwaleero nga munnange ono ensonga ze mpanvu mu buwanvu bwazo yasobola okuzinsikira n'azibateera ku mmeeza malirize ng'omwanjuzi ndiba nziggala ye yagenda okunziramu ebibuuzo twatindizza eggendo akaseera akawerako okuba nga tutuuka eno nate era tugguse nja kgenda mwanirizeeko ssebo nsanyusa okukulabako nsanyusa okutunuulira nsanyusa n'okuggyako eno mu kitundu ky'eno kale ssebo Yes, nange nsanyusa okwaniriza era nsanyusa okunkyalirako nfunye omukisa gw'amaanyi nnyo gwe mbadde sisuubira okubanga ndi n'omuntu nga ggwe mu kitundu kino era neyanziza neyanzeege siri nno w'amaanyi just onyongeddeko obwebindu eri Ssaalongo omusajja owa bulijjo atambuza ensonga zonna ndi taata w'abaana mu mbeera yonna nkusanze n'abaana ekyo kijja bulungi nnyo nekinteeka mu mbeera nti nze omu ku ggwe gw'omu ku kitundu nze erinnya lyo gwani amannya gange nze Nsamba Francis basinga bamanyi nga LJ Francis nga LJ liva mu linnya lya muzeeyi wange Lubega John LJ Francis kino ekyalo kwe tuli bakiyita batya ekyalo kino kwe tuli bakiyita Nakabiso kisangibwa Kavule oba mu Mpigi district ani mukulembeze w'ekitundu kino ani atutwala bano ba MP mu ba MP engeri gye kiri nti ekyalo twakakisengako nsinga kumanya chairman chairman yo mumanyi bulungi chairman mumanyi bulungi asente bantamya 10% Tiraje kubogera kule batabya 10%. Kale nno mukana kabiseno gye tuli mu Mpigi nsanze omwami ono Francis aine ensonga ze Enkulu. Mwami Francis ono ye musajja atendeka abaana bali bye mulabye mu lutambi olusoose. Alina obuyinza ku baana abo Ssaako ne mu kitongole kino ekya Frana Kids organization yaabwe eno eyambye okuŋŋaanya abaana. Katugende butereevu ku Frana Kids. Frana Kids kye kiki? Frana Kids ye organization gye twateekawo okulaba nga tuyamba ku baana abayina ebitone nga tubajjayo n'okuyamba kwabo abatayina buyambi obumala naye nga beetaaga okubaako kye bongerwamu nakyo tukikola tusobole okulaba nga tutuukiriza ebirooto. Kale tunonya mu bufunze tunonya abaana abayina ebirooto oba abayina kye baagala okutuukako mu bulamu bwabwe be tusinga okwagalira ddala ne tufuba okulaba nga tubateerawo embeera mwe bayina okuyita okutuuka ku kirooto kyabwe kye baagala. Era nga organization eno twagiteekawo mwaka guwedde twatandika mpola mpola bwe tutyo ne munnange naye twafunamu obuzibu kuba mu mabegakaawo tubadde nga tufuna abazadde bangi nga baagala okutuleetera abaana naye twatuuka ekiseera nga tetukyasobola abazadde abamu nga tulina obbayimiriza olw'ensonga nti tubadde tulina bye twagala okusooka okuteekawo naate nga bikyakalubye kwegamba ng'ebisulo nga bwe mulabye we tutrainingira awo abaana bwe batrainingira tulina bingi bye tukyayagala bingi naye obusobozi bukyagaanye. Kakati wali omwaka gumu kiki ekyabalowoozesa nti nno mulina okufuna abaana bano abalina ebitone? Nsonga ki ezibatandisaawo ekyo? Ensonga eyantandisaawo ekyo nze nkuze nga ndi mulekwa sirina muzadde wange sirina taata sirina maama so bwe nkuze nange nenkula njoyininzeeko okuzannya firimu kati kyekyali ekirooto kyange muli nga nkula nga nange nkyali muto nga njagala nnyo okuzannya firimu mbeereeko omuzannyi wa firimu ow'amaanyi era nga njagala nnyo okuzannya action movies
then ate bwe mmaze okuzannyako firimu zenzanyeeko entonotono ate ne ndaba nga abaana abali era mu egi yange gye nabeeramu nga neegomba nabo nga weebali ate bambi bakirina ekyo. Wava buto ng'abaana benda byabo ng'okyegomba? Nga nkyegomba. Kati ate bwe nkuze nange ne ndaba abaana abo abakyegomba nange ne ŋŋamba lwaki sitandikawo akantu akatonotono engeri gye nsobola okuyambamu abaana bano abalina talenti eno nga beetaaga ogijjayo oba ogitwala mu maaso olunaku lumu ebayambe. Era we natandikira ka organization yako nakwatagana ne munnange bamuyita Nakibuuka Nashiba ne tutandikawo ka organization yako ne tutandika okutraininga abaana ne tuba traininga nga tweyambisaako n'omusomesa wange ayantraininga nga nkyali Master Robert Kizito naye nga ajja nannyambako nange nga mbayamba mbakwatamu ne mbalaga acting skills ez'enjawulo ne martial arts oyo ngeri gye tumukozesaamu mu acting kubanga omwana kati ng'oyo omuto oba olina okumulaga nti kino kyenkutendeka si kyakutuuka kumenya mateeka. So basically oŋŋamba nti wali weegomba nnyo okuactinga naye nga weegomba nnyo okuactinga action movies. So kaakati gwe bino by'otendeka bano oŋŋambye wabijja ku Kizito. Kizito Robert master yakutendeka ebintu skill n'ogifuna era ozanyeeko ku firimu ez'enjawulo. Awo nno nkutegedde kaŋŋende wali mu martial arts. Martial arts ono kye kiki? Martial arts ono omuntu bw'ayogera martial arts tuba tuzingiddemu buli kintu kyonna ekikwatagana boxing, karate, taekwondo ne kungufu. Kati omwo mwe tujja ne twayawuliramu ne tugamba ono agenze mu boxing, ono agenze mu karate, ono agenze mu taekwondo, ono agenze mu kungufu. Kati ffe ne tukyuzinga mu kungufu naye nga kiringa nti maama abeera martial arts. So lino lyali badde ng'ettabi lya martial arts. Lwaki gwe specifically olonda mu kungufu? Nalonda mu kungufu lwa nsonga nti yalina variety ya buli kimu. Nti taekwondo oba kickboxing ni oli bwana agenda mu kickboxing agenda kuyiga kikonde na kusamba. Naye ate wano we tujja mu kungufu nti kungufu ayigiriza ebintu bingi kubasama, kubuuka, kukola ebintu kale bingi byonna omubiri gw'omanyi bye gukola. Nti kungufu abijjayo byonna. Naye ate birina bye bikoma kuba wa boxing akoma ku mikono gyokka. Mazima. Naye owa karate naye n'agenda ku magulu n'emikono. Naye kaakati ate kungufu agenda kuva ku ngalo mpaka ku mukono mpaka ku kugulu mpaka ku kigere. Kwegamba branch eyo bettabi lya martial arts lyo lirina variety. Lirina variety. Omanyi oze noyogera wali ekigambo kyembuuseeko ti abaana bano mubateeka mu sikiru eno si kukuba bantu. So otransforming otya kungufu ono omuteeke mu baana obateekemu n'evvalizo okumweyambisa baleme kwekuba bikonde waka. Kyova olaba nti twalonda kungufu lwa nsonga kungufu gwe oba ye martial art gwe tumanyi asinga okuyigiriza empisa mu nsi yonna. Era kungufu tosobola kusanga mukozi wa kungufu ng'alina ekikolobero kyakoze. Kyova olaba bali bannaffe ate Abachina abakikola ennyo okutusingako ate bo balina ne be bateekamu ebirala nti tatta kawuka, tatta nkoko, tatta kisolo kyonna. Kiraga nti kungufu takulagira kutuusa bulabe ku kintu. Talina kyakugamba nti mukozese bubi. Alina akulagira kukozesa kintu ekyo mu bulungi. Era bw'okikozesa obubi oba omenya amateeka ga kungufu. Kati awo ku kungufu kitegeeza mu baana bano naawe kennyini gye wabijja naawe abirina ne bobiteekamu muli discipline. Muli skilled, muli skillful. Njagala kati ogenda ku birooto. You see, all of us grow thinking tujja kubeera kino. Buli muntu akula nga alina kye yeegwanyiza. Uganda eno oluusi etusobera n'ekiga. Yali yayagala okubeera pilot n'atunda mu Owino. Oba yayagala pilot n'agenda mu restaurant
n'atandika kuvuga emmere oga wayi ennyonyi gye yafuna katugimulekere naye kale I want to concentrate ku love gye ndabye mu baana bano ku buwulize bwe ndabye bakuteekamu wakati w'okuba traininga abaana bano mubaleeta mutya mu bintu bino mwe mubibaagaza mubibalabamu ne mubibagamba oba abaana be bagamba nti njagala kino ne mukibateekamu how do you come to taking those kids mu region yeno ne bakkiriza nti katukole ekyo abaana bano ng'era bw'okimanyi nti ku nsi omwana yasinga okwegomba nti omwana bw'alaba ekintu ng'akyagadde akyegomba ate n'ayagala akikole so kati abaana bano okubafuna tubafuna okuva eri bazadde baabwe nti bazadde baabwe kuba sisobola kati kumanya ekibeerawo omuzadde oba mwana yasooka okiraba n'agamba muzadde nti njagala kino kyendabye wano oba muzadde yakiraba n'agamba mwana gwe njagala ogende mu kino naye kaakati ffe tubafuna okuva eri bazadde baabwe nti omuzadde ajja gye tuli n'agamba omwana wange njagala akole ki ayige ekintu kino nakirabye wekiti ne wekiti kisobola omuyamba oba kigenda muyamba ate naye akyagala era naffe tusooka ne tutunuulira omwana oyo enzija ye oba embeera ze ddala ekintu kyalabye akyagala mpulira kubanga tosobola mukozesa kintu nga takyagala era olina kulaba ng'akyagala n'olyoka okimuwa ate bw'okimuwa ng'akyagala kimwanguyira nnyo n'okutuuka ku ekyo kyabadde tasuubira kutuukako era kati abaana abo bwe tuzuula nti baagadde ekintu kino tubaleeta abazadde bwe babaleeta twogera n'abazadde ne tukkaanya ku nsonga ezimu kuba tusobola okugamba nti abaana bano we tubaleeta oba tujja kusheyalinga ka school fees bw'aba omwana ajja kubeera naffe oba tetusobodde omuzadde ojja kubanga oleeta ka school fees fe omwana tujja muwanga ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokwambala njagala ntuukewo ate awo Francis mulekwa teyaliiko mwasirizi yakula yeegomba n'aba n'ekirooto mu bwa Francis bwe agezaako okukyetuusaako ate n'ayagala akisaasaanye mu bantu abalala obuyambi bw'otalina gw'osuubira otyo bbuwa abaana kuba osoose n'oŋŋamba oli mulekwa gwe omutima gwo katuguleke kuba omutima omulungi tegusangikasangika omuntu agufuna obuyambi buno ngeri gy'ogenda okuyambamu abaana bano where are you going to get the support oba obijjawa by'owa abaana bano byempa abaana mbijja kubanga nange nazuulibwa omuntu omu ayanteekamu kyendi ate naye yali talina naye wabula yampa skill naye mu kumpa skill nange skill ndabye ina wentuusizzaako at least wadde sinnaba kweyongera nnyo genda mu maaso naye ndabye ina wentuusizza kati nange sisobola nange kugamba nti nange kanjituuze butuuze oba kantuule ng'ate ndabyeyo abalala abaagala kitegeeza abaana bano skill gy'olina kyekyobugagga ky'obawa nkutegedde bulungi bulungi nnyo olina engeri gy'okireeseemu n'endabira ddala nga ky'ogamba kitegereko peno omuntu yakuwa skill yali yakwegomba bw'oba ogirina naawe kogiwa abalala nkutegedde bulungi mu baana buno mulimu bamulekwa mu baana buno mulimu omu naye abasigadde balina bazadde baabwe okay kaakati mulimu okunyigirizibwa mbuulire ebinyigiriza abaana ebinyigiriza abaana bano era ebinyigiriza bingi bye tusanze naddala nga mu byo nga bw'otulabyawo naddala mu training yaffe ebitunyigiriza bingi nti lwa nsonga twetaaga ofuna ku bikozesebwa twongere obbawa ku training eri advanced tuleme okuba nti kuba waliwo bingi bye tutakola lwa nsonga nti we tuli tewatumala akafo katini ne bintu bye batakola nga tetulina baaga bintu ng'ebyo waliwo zino springboard eziyigiriza sama tetuzirina kale tutandika no kye tulina naye nga twetaaga omanyi buli muntu nga bwe nakugambye aba n'ekirooto bali abaana balina ebirooto bwe mbadde ku kamera ne off camera babadde bambuuliramu ng'onyumyamu nga onyumya n'abaana gwe kiki ky'olootera abaana bano
mission yo yagala abaana bano bafuuke ki kyendootera abaana abo bakyenbaagaliza kuba nange nasookera nentuula nabo nennyumya nabo naye nagenda okuwulira nga buli omu kye yeegomba negomba kubanga Jack Chan nze mpulira njagala kubanga Jet Li nze mpulira njagala kubanga Schwarzenegger nze mpulira kale nga bonna kye baloota ekintu kimu era wabanga waliwo aloose ekyenjawulo akugamba nze njagala kubeera nga muyimbi gundi ate oyo ne tumanya kategole naye we tulina omutwalira naye ng'abasingamu obungi nga bonna begomba ekintu kimu film acting nkutegedde ate nga bw'obagamba tuzanye zino eza sitole zino ezatuula twogere oba tuzanye zino z'eddogo anko ebyo tetubyagala twagala ziri eza actioni twagala kubanga ba Black Panther nendaba abaana bano bambi ekirooto kyabwe kye balina nga kinene kwegamba bw'oyogeramu nabo owulira omwana ono nga baagala kuzanya firimu mpulira biki bye beetaaga abaana abo batuuke ku level ezanya firimu ziri ze beegomba kati beetaaganga kamera kuba kati olaba nti tulina ka firimu kamera ejja nga batuuse okuzanya batuuse mpulira era balina firimu gye bali mu kuzanya kati naye challenge gye tufuna mu firimu eyo nti tetulina nabyo bikozesebwa tupangisa bipangise oluusi sente zibula ez'okupangisa ebyuma ebyo ate olwo ne tuyimirira kati ne tulinda we tunaafunayo akasente ne tupangisa ate olwo ne tuzannya kati bambi ate mbadde nga seetaaga abaana bano kintu kye baagala ku mutima kibatame amazima kuba bw'omusuubiza mugamba tugenda kuzannya ka firimu n'asanyuka kati ate agenda okulaba omuzanyisizaayo leero ate nkitazeemu ate omutima ne gugenda nga gunafuwa kati ate kye mbadde saagala kyova olaba nti tusaba oba omuntu yenna ng'asobodde otuyamba kuba eno firimu egenda kuba ya seri egenda kuba kusinga y'abaana abo bagenda ogizannya era be bagirimu be bagitandiseeko gizannya naye tubadde tetwetaaga eyimirire nga twetaaga egende mu maaso omulamwa gwa seri eyo gye bazannya guli kuki guli ku twagituuma child kidnap ng'eri mu kubba abaana oba kibba abaana abaana bano mpulira mu story eyo kati ng'abaana abo engeri gye bali nti tubataddemu ka training tukiraga engeri omwana singa aba azingiddwako nga talina muntu mukulu asobola kwerwanako atya okuyita mu kizibu ekyo omukulu atuuka omuyamba kati ng'ekyo kye tugoba nti singa omwana oyo aba awambiddwa omwana ye asobola kwerwanako atya kwetaasa atya ng'omukulu tannabakola ki kubaako kyamukola kubanga tannabamuwamba kuba omwana asobola okusangibwa yekka ku kkubo asobola okusangibwa yekka ewantu awalala naye atandise naki asobola okuba enduulu nga tewali adduukirira kituufu naye omwana atandise naki so ka training kano ke bafuna okuva mu bwongo nti kamuyamba nti ne waba afunye obuzibu asobola okwetaasa omukulu wamusangira so oŋŋamba nti abaana bano they are already physically fit ready to act in a series or a movie erimu ku birooto byabwe naye challenge gye mulina mutuuka okushutinga tewali kamera ndabye abaana punching bag bakuba kutiya ndabye ebiti gye bagira wateekawo resources we zaakoma kitegeeza nti ebirooto by'abaana bino ogezezzaako bikwa naye abaana abato oluusi bategeera ne babaako we bakoma omwana ajja kutegeera nti naye ayinza obutategeera kunyigirizibwa kw'olina mu byakuleeta kamera kyokka ekirooto kyayinza otuuka n'awanika naga ndaba nabyo baatugamba okuzannya wiikendi situwakola ki tetwakoze era ng'omuntu omulala yina alina ekirooto kyaba alina okutambuza kankubuuze abaana bano oyinza okuba nga waliyo movie producing company locally, regional and internationally eyalirowoozezza nti omwana ono afunye skill gye basobola omukozesaamu abaana bano oyinza obbawaayo eri organization oba production enneneko ebitone byabwe ne bisitukira ne mubalala oba bazanyira mu Franaka Kids mokka nedda si bwe kiri kubanza ekintu kyensinga okumanya
nti omuzannyi aba muzannyi taba muzannyi wa gundi nti bwogeza n'obeera muzannyi wa gundi kitegeeza waliwo byogenda okusuwa bingi mazima naye bw'obeera omuzannyi kitegeeza nti osobola okuzannyira newooli ekitone kyo ne kyongera okugaziwa n'okwongera okufuna emikisa gy'okuyingiza kasente. Nkutegeera oli open ndi open abaana baba wasikiru totta mikisa gyabwe gamba nti oyo muzannyi wa Francis azannyira Francis walinnya omwana walinnya kitegeeza productions enene ziri esobola ku identifyinga talent zino naye ate nze ekyo nkirabyemu obuzibu Francis okoze oyagaliza abantu bano omuntu anajja buzzi n'atwala omwana ono waliwo emitendera y'omuntu gyasobola okusaba omwana ono azanye ku firimu waliwo emitendera tajja buzzi n'agamba nti omwana oyo namulabye mumumpe waliwo emitendera gy'alina okuyitamu nga organization yaffe nekwatagana naye netugamba netuteesa nti omwana ono tugenda kola booti naye tulina kuyita mu kino ne kino ne kino. Okitegeeza waliwo emitendera omuntu gy'ayitamu generally mbajja gibuuza Francis emitendera egyo gwagimanyi obulungi ennyo naye ekintu kye njagala okubuuza si mu bubi ndowooza era ojja kukitwala nga bwe nkikubuuzizza abaana bano bafuna mu butuufu bwabwe oba mu mitendera emituufu oba bwa Sseruganda bwa ku kyalo nti maama gundi yakuweerezza omwana waliwo abaana bano balina mu mateeka kuba omwana omuto kankubuulira abaana bato balina challenges ojja baleetanga mu miti gino ajabulire mu nsiko nga waliwo ng'ekyo ky'obatendeka kidinapa ayagala omukidinapping ate Francis tutandike nti omusajja oyo tumugye mukomera nze mu mayi tasobola kubba mwana abaana bano bafunira mu mateeka oba mu kukkaanya wakati wona abazadde nga bwe nakugambye era nti tutuula n'omuzadde nti tetunoonya abaana bano oba ne tubajja ku street oba ne tugenda ne tusanga atudde wali ne tumuleeta wabula omuzadde yaleeta omwana ffe tetunoonya baana naye omuzadde yaleeta omwana era omuzadde bw'aleeta omwana wabaawo enzikiriziganya etuukibwako ffe n'omuzadde naye enzikiriziganya eyo yabiwandiiko Francis abantu beefuula enzikiriziganya eba yabiwandiiko eba yabiwandiiko awo zikakkanyiza omutima kubanga abantu ajja n'akuwa omwana n'omukola bulungi nojja omukolera ekirungi naye n'otamuyisa bubi kale ate omwana we bw'afunamuko abazadde tuli so ate akiti ku baana baffe so kitegeeza nti wabaawo enzikaanya eri mu buwandiike gy'otuukako n'abazadde nti babeere mu custody yo obakuume bulungi naye mmwe muli disciplined ng'abantu abakulu obaye twagala kuweereza abaana baffe anti kati era waliwo akubira omwana engolo n'owulira obusuulu nga si kiri kya training wabula nga kiki kya buntu takaagadde akaanako muli disciplined nga bwe tuwa abaana bano ekyo kyensobola okugamba era nja kizaayo emabega nga gye nvudde nti nze nga bwe nkugambye nti nakula sirina bazadde nkuziddwa abantu bangi ate ng'abantu bonna abankuziza banjagala sirabangako muntu ankuziza nga tanjagala kitegeeza ekyo kye bansigamu nange kye nina okuteekawo mazima sisobola ate kulaba mwana ne ŋŋamba kana sikaagala tekisoboka omwana aba mwana nze kyensinga ku nsi okwagala ye mwana nga sinayagala kintu kirala nsinga kwagala mwana kuba manyi omwana yeringa malayika eryawo etalina kintu kyonna kibi ate okusinga ate omukulu gw'onoolaba n'ogamba gundi anyiizizza kyakoze akikoze ategeera naye omwana teri kintu kyasobola kukola nga kibi n'aba nti akikoze akimanyi nti akigenderedde akunyiize era akikola nsobi era olina omumuwabula omugamba kino kyokoze kibi tokiddangamu. Njagala okutegeezaako mwami Francis nti abaana mbalabye bali mu myaka mito naye waliwo n'ekintu ekirala ekikulu ennyo mu bulamu bw'omwana kye naalyagadde tutunulemu abaana bano bali mu myaka egisoma ate bazannya kungufu balina ebirooto by'okuzannya firimu abaana bano basoma abaana basoma obudde mu bukwasaganya butya obwa training n'abaana bano genda kusoma kati obudde obwa training nga wekiri kubanga essaawa ezimanyiddwa nti omwana bw'aba azuukuka oba bw'aba akomyewo ku ssomero tumanya
era twateekawo obudde ne twogerako n'abasomesa baabwe nabo bamanyi kye bakola era nti omwana tumufuna mu budde essomero nga limutadde nti omwana bw'akomawo ewaka n'asooka atuuka ewaka n'afuna ku k'okulya then bw'amala ofuna ku k'okulya awo ne tukolamu ka training aka evening bwe tumala aka evening then ataawo ne tuddamu ekiddako oba bitabo oba ki then mpaka ate ku makya nti ne ku makya era tukeera ne tubayisaayisaamu ne bayitaayitamu ka training akatono nga tebannagenda ku ssomero then ne bamala ne banaaba ne bambala ne bagenda ku ssomero bwekityo then ne Saturday ne Sunday. Abaana bano ndabye balina skills ennungi. Actually mukwatamu omwana omuwulira nga mugumu newankubadde muto skills za self defense bazirinamu tofunamu kweraliikirira nti banaakuba banaabwe ku ssomero. Sisobola funa kweraliikirira lwa nsonga nti kyova olaba twalonda kungufu bwe tuba tukola lwa nsonga kungufu basooka na kusomesa na bwongo kuzimba na bwongo ne bakugamba kino kibi tokikola muntu munno kino kibi tokikola muntu munno bagenda okikuyigiriza basooka kubriefinga bwongo n'okulanga omanyi nti omuntu wa kungufu abeera era bo bakimanyi nti omuntu wa kungufu talina kulwana nti ne bojja n'okakuba oluyi kakaaba oba ne kasiika ne kagenda naye tekasobola kuddiza lwa nsonga kakimanyi mu mutwe nti omuntu wa kungufu talwana talina kulwana alina kwetaasa na kukuuma mubiri gwe kati abaana abo mbeesiga ku kikumi lwa nsonga nze nti nange wenkulidde okutuuka wano nti sikubangako muntu wadde olwo bwasanga mu bbala nga bakanyuga amacupa nanti era mbala ntuuka mu bbala kati nange waliwo ebintu nange byentuuka ne neewuunya kuba nkiraba ndoze engeri gye nkifunye nga nkyali muto ne ntuuka okukula nga ndi mukungufu kati ntuuka mu bbala ne ndaba abantu ne balwana ne batandika okasuka amacupa nga nze ndaba kintu kibi nnyo era nfulumirawo mu bbala eyo nga ndaba kintu kye bakola nedda tekiri ku mateeka naye oyinza ate okusanga omuntu omulala nga ye bw'alaba akasuka ecupa ate naye akoleeza lutalo naye ate kati muffe tekikkirizibwa either okola ekintu kimu okutaasa oba totaasiza tosobodde n'okola ekidde oba kuyita bakivunaanyizibwako oba n'okireka naye tolina ate kwongerako kutegeera kusuukunda okusaakaanya nnyo bali basobola okulwana gwonyumirwe. Njagala Francis tugaziyeeko ku mbeera y'ekirooto kino. Ekirooto okirootera abaana nabo balina bye beegomba naye katugaziyeemu tulowooze nze nganze kandowooze ti eggwanga Uganda likirowoozezzaako abo abali mu buyinza ne basalawo ti abaana kubanga nawulira ne mu primary bwe twali tusoma edda baatukeezanga ku PE meeka Ssaako n'afuuka meeka Ssaako ne batubuusa eno nabyogeranga simanyi nakumanya bakugamba jampu sibyagala owooza ayiraikiti jampu ayiraikiti eno bwokaaba newebuusa singa tuba tukutte e projects ezitendeka abaana this physical education ndowooza gavumenti eno mubasalawo yinza okitunulamu nega Francis ekintu ekyo waali kyagadde nkyagalira ddala nnyo n'amaanyi osobola okikola butereevu era nkyetaaga singa omukisa ogwo guba guzze ng'ate ne gavumenti yegumpadde ekintu ekyo mpulira ddala ng'ate kijja kunnyongera okuba omuntu ow'amaanyi lwa nsonga nti teri muntu ayagala kuteekawo kibi buli muntu ayagala ateekewo ekirungi ekimujjukirirwako mazima kati singa ndaba ekintu ng'ekyo ng'omukisa ogwo guzze nti oba tukukwasizza kino bwe kiti kikulira oba traininga kino bwe kiti nja kuwulira ddala essanyu ly'amaanyi. Kakati ngenda mu kitundu eky'okkuba omulanga kiki ekyandeese empija eno ekyandeese empija eno mba ndi awo nali wange nga nyina akatambi kendaba ndaba abaana bazannya firimu twali waka kwe kulaba abaana bazannya firimu nga mu Uganda tulinamu abaana kakilipu ako kali ka self defense oba emmotoka yali ejja ne muvaamu abavubuka nga bambadde ebikookolo siguwa kampirize nali mpitawo nenkalaba bulabi kati ndaba abaana nga balina ekintu kye bakola ne ŋŋamba
omanyi ebintu bya production even ebisinga mbimanyi olwokuba mbimanyi mutwe nalaba moves zinenga omwana oyo bwe yabadde akuba singa yabadde slow motion omwana oyo emmotoka eno bwe yabadde ejja singa yabadde bweti neŋŋamba whoever it is zesaamanya ani nenga abantu bano bali afuna production bajja kukola ekintu ekiriyo alina agenda okuwulira nga boogera Luganda kyansanyula nnyo kwe kugamba nti at one point I'll connect to these people kyekindeese wano ati wa Mwami Francis ono alina abaana be mulabi batuuse ku level ezannya firimu batuuse ku level etandika okuteeka mu nkola ekirooto kyabwe kati ekyandeese eno kwe kubuuza Mwami Francis ayagala ki kuba nkimanyi nze nnyina abagobereza abalungi ekisooka ayinza obutakyogera naye kamwogerereko ebitono anaababuulira abaana b'endabye wano baana banaku newankubadde balina abazadde abaana bano balina ebitone obwagazi ssaako n'ebirooto beetaaga ebintu we basobola nga bwe mulabika firimu ako kembazannyidde awo beetaaga ebikozesebwa mu kwongera okuba traininga gundi trainer waabwe yeetaagamu ka facilitation akamubeezaawo nga concentration ye agitadde kutumbula bitone ekyokusatu bayina organization yaabwe naye nandiki nga kamera ezibakolera ebintu zaabwe lwaki baaleetaaza okupangisa okutumbula ebitone nga n'omwana owuwo bw'ajja n'asanga wano kamera aba takyeyazika yadde okubeera ku pressure ddi lwalifuna ssente ezize aziteeke wano beetaaga abaana bano okubaayo ne kafandi singa omwana oyo aba akola training n'afunamu obuzibu n'alwala singa tuba tufiriminga nkyanga leero mulwadde ng'ate ekitone akirina beetaaga support financial support moral support kuba waliwo abeetaaga abaana bato batuuka ne batabuka wali omwana waakulira awo simanyi Francis yangambye abawa discipline naye waliwo nze ng'omuzadde manya mwana wataawa kutabukako nga yeetaagisaamu mutu omulala n'ekirala abaana bano basoma ne bwomuwa school fees nze sikifaako ngenziwa ebyo byange kati njala kubuuza waawo bambyogedde bulungi ebyo byenneegwanyiza okusinziira ku kyendabye kuba omutima gwange naye gulinga gw'abaana sibaako na kyengoba mabega kukola ki ebyo nange byendowooza olina kye weetaaga okutumbula ebitone by'abaana abo tubirabeko n'eggwanga lyaffe lijje ku maapu kye neetaaga era nga kyempulira nti nina essuubi nti singa mba nkifunye ne Uganda bajja kuginyumyako mu nsi yonna kubanga kizibu nnyo okusanga abaana ng'abo nga balina skill bwetyo kikyali kizibu naye singa mba mbalina nenfuna n'obuyambi katugeze nga gavumenti kuba kati waliwo oluusi ebintu nga mu movie acting bye tuba twetaaga naye nga okubituukako kizibu kati ng'oyinza okwetaaga n'ogamba singa kati siininga eno okulabika obulungi tugikoledde ku luguudo bwe ruti naye ng'oluguudo olwo ddufuna kizibu gavumenti nga oyina kuyita mu process ate okuyita oluusi mu process nga nabyo biwanvu bitera nno okuwanvuyira ne biwanvuyira ne mu nsawo era bwe kiri anaakutuusa ewaali anaakwogerera ekigambo alina okuba nga omulabye bulungi kati kyensaba ne ngamba singa gavumenti bw'eraba ng'abaana nga talenti ng'ezo negamba nti abanaye engeri gye muli nti mutumbula talenti zino nto katubawe kye mwetaaga kuki ku bwereere tulema kuba kyajinga then nti singa ate naffe tuba tutandise okuyingiza kasente aho basobola okugamba nti katubasasuze kuba tuba naffe ebifo biba byakusasula ebifo biba byakusasula nga bulijjo simanyi bwe kiri neekuumidde mabega byakusasulira wandi mukambwe nsanga nonsasuza oluguudo ombuulira oluguudo olusasula era bw'oba tolusasudde tebakukkiriza dukoleramu oba tolusasudde oba kale olina okuyita mu mateeka naye ate amateeka oba ogayiseemu era kikaluba oyita mu mateeka naye ne bakuwanvuya ate simanyi gende wa DPC simanyi gende wa simanyi ani n'olaba kwegamba nga biwanvu kati ate n'osalawo noga katukozesa olujja lwaffe lwe tulina ate ekintu wakanatabaayo ekituufu oyinza okwagala oluguudo olwa kolas ne bakusindika ewammwe mu kyettaka esiini neefa kyova olaba nti lwaki bavuma waaka wa bannayuganda nti tukola waaka mu bitatuuse lwa nsonga y'ebyo bye tulina okukozesa okimanyi nti nno gwe wekka omuntu asoose okumbuulira
lwaki mu Uganda bazanya firimu za mulogo yekka gweyo mulogo gy'osobola osanga ettale n'okolayo bujo simanyi kibatawaanya n'ekyo nakyo mu ekiri ky'ensonga eyo bulungi nnyo so singa gavumenti nti etukwatirako negamba aba firimu bwe baba bazze nga balina kye baagala tubagondezeemu mazima tubayisize mu bwangu bakikole kuba twagala naffe tuteeke twongere tafaali ku nsi yaffe esobole okutumbuka mazima okusinziira kwekyo kati mu abaana bano wawe basinga okutawaanyiza mu bintu byabwe abaana we basinga okuntawaanyiza ekisinga obukulu ng'oggyeko bino nti tetulina kamera n'ekisinga obukulu transportation nti ntuuka nga nina gwengenda okushuutingira nga nina kutambula kuvanga wano kilomita nga 6 naye ng'entambuza yaabwe kituufu sigirina nga tojja bagamba nga sijja bagamba baali tutambule kuba tuli ekito kyendabye tukajoge mazaka twakayitanga kajogawo kati nga wembeera tetwekutte ne tugamba ate katusooke tunoonyeyo akasente tunoonye transport kati tugenda ate okunoonya transport ate nga wajja n'ekirala ekibanja nti ate kakati kino nakyo kyetaagisa kukigula oba kukipangisa kitegeeza nti bw'oba olina dulooniyo etali etwala bantu bali abalala oba olina takisiyo oba olina kositayo nandi ki bwe banaawera baasi ojja kwanguyirwa omulimu guba gujja twanguyira awo nawo ntegeddewo omanyi nze seetiiririra oyinza okubeera eyo omuntu ng'alina libaasi naga nti tiza abafulana kamba wadde ki naye ekikulu ntambula ensonga eyo ngitegedde nnyo abaana bano bazibuwaza okutambula kuba kati tubaako oluusi ne babayita oluusi ne baagala kale bakyazaako ku TV nenge entambula tewali oyina kukungujja kugenda empiji kukubo ate ogenda ogutenge taxi ate likusuule wali terituuka wenyini ate awo nawo tewali taxi etuukayo ate onoonye buboda kale taxi bakuyita ku NBS nekugamba ngenda mu paaka empya batuuka ebbakuli ne beefuula agamba kaka tuyite eno waggulu ewaliyo jjaaba n'okunguza obwala nga obutwala waggulu ebi kale ekitegeeza ensonga eyo ekaluubiriza nnyo omanyi waliwo omwami akuba ensambagere ekitundu ekimu ekya martial arts gwe bayita Golola namulanga akola rehearsals nga ye agamba mu kunywa obuugi muzibu naye abaana bano tebeetaagayo oba ku byokulya oba ku byokunywa oba ku kiwano nga bakola training era ebyokulya birina okubeerawo naye gwe obijjawa ebyokulya era nga bwe nakugamba abamu tulemererwa okuliisa abaana abaffe bennyini naye olina enkumulito y'abaana wano obakola otya anti era nga bwe nakunnyonnyodde nti tuyambagana ku bazadde baabwe naffe tukwatagana nti omuzadde n'agamba nfunyeyo kilo 6 ez'akawunga kanzireete ne tugamba eka tweyanziza oba nfunyeyo ez'ebijanjalo wano nga 2 tweyanza n'oli bw'atyo kale tubeera tuyambagana bwe tutyo kakati ngenda kusembayo ku kibuuzo kino njagala okumanya abaana bano bo nga bo bato sibasindika mu kukola naye gwe amanye engeri abaana bano gye bayinza okweyamba ekitone kyabwe ne bakifunamu biki ebyo abaana bano bye baalikoze ne bibaleeterayo ku ssente njagala okugereza omuyimbi agenda mu concert omusuubuzi buli omu ayinako gy'alaga n'afuna ssente ekitone ky'abaana kino biki bayinza okukola ne bigira nga bikyabaliisa nga bwe tunoonya ekinene abaana bano kye bayinza okukola era nga twakipulanningako emabegaawo naye era nga ekyakitulemesa okitandika yali transportation twali nga tupulaninze singa ekya firimu nga kibadde tekinnajja ne tugamba nti tufunyeyo kampuni ennene ebipangisiza oba omuzannyi gundi oba emututte emuguze musasudde kuba kampuni tesobola kujja negamba nti ntutte omwana ono muzanyisiza netubawa buwi era omwana oyo kampuni eyo ebako kyemusasula mazima era omwana oyo bwemusasudde ekyo kino kitongo kiyambyeko abaana kati omwana oyo kimusasula kyekyo kigenda ate omuyamba naffe okubanga tukwatira wamu okuyita mu bizibu ebyo so kati twali tutaddewo embeera nga ya kuperforminga kuba kungufu bamuperforminga ku shows nti twali tutaddewo embeera ya kuperforminga tubeere nga tuperforminga ku shows ze baba batuwadde gamba nti no batuyise no tugende tuperforminge ne bagenda ne baperforminga naye kyatulemesa ntambula
twakizuula ng'okuteeka mu ntambula ssente ziba mpitirivu nga tetulina yaffe. Omwana omusasulire sokaali nnyo 3 bali abaana 10,3 ogire booti ate bakomyewo bakuwootuuka ate takisi njala. So singa tuba n'eyaffe nti tuteekamu buteesi mafuta ne gatutuusa we twagala. Mazima nkutegedde bulungi. Kale oze n'okinyonnyola bulungi kitegeeza abaana bano basobola okukola ne performance. Omuntu asobola okubayita ne wabaawo kyazza mu nsawo yaabwe ne bakola performances za martial arts. Nkutegedde bulungi. Kaakati byonna tubyogedde naye abantu bakutuukako batya. Abantu bantuukako. Tuuse kale zijja kulagira kizo okuziwali olagirira abantu nti no genda ejiini siragiriramu kidnapper. Gwe babuulire engeri gye bakutuukako. Abantu batufuna ku social media platforms zaffe zeziriwa Franaka Kids Uganda. Ku YouTube kwetuli, ku Facebook kwetuli, ku Instagram kwetuli, ku Twitter kwetuli, ku TikTok kwetuli, ne ku namba y'essimu sobola otutuukirira gisome ku 07888 njajogera mu Lunyanyumbe kuba mu Luganda enzibuwalira 0788 38 32 98 38 32 98. Ogikwata obeera mu training waliwo omuntu okukubira ntukwata essimu eyo ebeerako ssaawa yonna. WhatsApp ne WhatsApp kweri yeri ku WhatsApp era n'okuba eriko kuba waliyo abatagala nnyo kubanga ayagala kuweereza buyambi atabugulemu ya time mubere ne ku WhatsApp katero tugattirawo ka WhatsApp kweri mazima nkutegedde bulungi mbaagaliza birungi mbasabira era nga mpanjagira Katonda atuuse ku baana abo ebyo bakola ki bebeegwanyiza. Nze nange kati nalwawo nnyo okudda mulimo gwe nali njagala bino bye nali njagala nze nali njagala nenkwata ekamera ne zinneetooloola nenjogera byonna byempulira byenjagala ne bimalayo nemala ne bagamba muziggyeko. Naye ogenda ozimba ekirooto mpaka yonna gye nayita nyina n'ekirala nga kineneko naye mu kyo ate gwe omu kuba fiitinga mu ekyo kubaze njagala nze buli ddaala lyentuuseeko libeeko munnange gwe lisitula. Nyina abagoberezi tulina production tulina abagoberezi tudiringa nnyo mu byobufuzi naye akaseera k'okwogera ebyobufuzi katuuka ne kakola ki ne kakoma y'ensonga ennyamba zaleero ekino adabako mu kinu bagamba omusajja alina olubuto olunene atadde mu kinu y'ensonga ennyamba z'ekino kuba wiikendi njagadde tugendeko mu baana abakungufu. Kale nebadde ssaala yange egamba nti buli muntu ali eyo kwatagana ne Francis omuyambeko ku baana yesu okuleka enkubuuza ate nga nnyina omwana wange njagala mukuwa nga naye mulabyemu ekitone ekyo era oba oyagala mumpa era gyemitendera egyo gye tuyitamu ne tutuula wansi nze naawe ne tukkaanya. Kuba waliyo oli nga abaana be already alina ebirooto byabeetaaza naye nga kano ka physique kano kenda biwatadde mu baana kano nga yali keetaaza omwana we kamubeeremu somewhere somehow. There is some important thing gy'oyogedde discipline etukyalengize nnyo ng'abazadde abakera okutambula abaana ne tubaleka bw'omulekera Francis manya he's in the right hands. Ndowooza nabo abazadde abo bakirowoozeeko eno topulidde bantu gy'osangibwa kuyi ensangibwa Nakabiso bayitayo Nakabiso Kavule otambula otya okwata Masaka Road olutuuka e Katende ka tawuni koddakaawo ye Kavule okyamira ku mukono gwo ogwa ddyo ku kyettaka nokkirira ekyo kye kiyingira Nakabiso. Bw'otuuka e Nakabiso tewali atamanyi wa Lugonvu otuuke wa Lugonvu awo obeera otuuse ewaffe. Mazima nkutegedde bulungi kansabe tuwayitawo mwaka gumu kitundu kyeno baleme kujja wa Lugonvu balijje wa Franaka nange kyenjagala nange kyenjagala twagala tumusimule osimu bubi simwagaliza bubi
twagala tutendeka abaana baffe bafuuke erinnya erirye ligenderaawo kubanga nange simanyi lwaki bamanyiyo ngewa Lugongo. Ku lwa production unit ebadde eno tubadde miti eno Nakabiso nga tunyumyamu ku mboozi ey'obuntu n'omukulu akulira Franaka Kids. Abaana bano balina ebitone. Ku lwekyo ne production crew yonna tubasiibudde mweraba. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.